Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange nakyo sinza obba ng'otuuliriza bwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo mukwano gwange okubeerako. Kakati nno amawulire agaakagwawo galaga nti agava mu Paaliyamenti y'eggwanga agava mu House enkulu eya Uganda gennyamiza era gakwasizza bannayuganda ku ttama era bangi gabalese bennyamidde. Lwaki? Ba Parliamentary Commissioners betwalabako oba abalabibwako omwaka oguwedde nga beegabira akasiimo ka 1.7 billions ze bayita Service Awards. Kakati tebaakomye ku muganda wange. Wenjogerera bano era ba Parliamentary Commissioner bagenze maaso n'okuddamu okwegabira akasiimo ka 1 billion each. Kuliri zaali miliyoni 400, Empuga n'atwala miliyoni 5, kaakati ku luno ze beegabidde bazikubisizzaamu emirundi 4. Buli muntu atutte akawumbi kalamba ak'ensimbi. Yesu oli ku UG Update TV nyongera okujjukiza gw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otweyungako. Ebiri mu kibuga Kampala nga bwe byali omwaka oguwedde ebyatiika ne bispreadinga eggwanga lyonna. Uganda's Parliamentary Commissioners era bazeemu ne bavootinga ne baawaadinga ne beesiima ne beewa akasiimo akalala akakunukirizibwa mu kawumbi akamu buli omu. Bigambibwa nti nno eno bo bagitutenga election package era bagamba nti zino ssente zigenda bayambako okuboostinga chances zaabwe oziteeka ku high level mu kalulu akajja aka 2026. Kino nno kizze oluvannyuma lw'okuba nti nga embeera mu ggwanga yennyamiza embeera eri mu bitundu mu communities naddala mu constituency z'abano abeegabidde akawumbi akamu buli omu ate nga si gwe mulundi ogusoose. Ensi nga Uganda constituency z'abano ze batwala zijjudde ebizibu ebitagambika omuli ebya health care, ebyobulamu, omuli eby'enguudo ezitatuulaganye na mutindo, omuli inadequate infrastructures mu bitundu byabwe. Okusinziira ku b'omunda bagamba nti no zino funds zakkaanyiziddwako oluvannyuma lw'okukola discussion ne top parliamentary executive era ne basalawo okubanga bazeegabira nga Easter tennaba kubanga etuuka. Ba commissioners balipotinze nga basuubira era nga bakkiriza nti funds zino zijja bagalantingako okusobola okuba nga bakomawo kubanga bakomawo badda mu Parliamentary y'eggwanga Uganda olw'ensonga nti okusinziira ku saga eri eyagwawo badde balimu okubuusabuusa nti bandigaanibwa okukomawo mu Paalamenti naye bagambye olw'akasiimo kano ke bawewadde kajja bayambako era kajja bawa galanti ey'okuba nga bakomawo mu Paalamenti y'eggwanga Uganda. Bagamba nti ddiru yabadde green mu myoyo eri ba parliamentary leaders nabo baagibaddemu bataddeko omukono. Naye njagala ojjukire nti no si gwe guno omulundi ogusoose bano ba Parliamentary Commissioners okubanga beewaadinga nga beegabira akasiimo. Tujjukira bulungi nnyo omwaka oguyise bano era be bamu be beegabira akasiimo buli muntu n'atwala miliyoni 400 n'amulala n'atwala miliyoni 5. Mu wiiki just nga zaakayita nga bammemba ba Parliament ng'era nga mugase ne ba commissioners baakalisiivinga ka Easter package ake miliyoni 10 akavudde wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tuhabula bazzeemu ne beegabira akasiimo
newankubadde ziri miliyoni 10 zibadde zikyakwazi yakati nga zikyakubye bannayuganda ekikwe oluvannyuma lw'abatuuze okubanga balaba nti no public fund zigenda mu maaso n'okuba nga zikyoboolwa. Kati bano tebakomye ku ekyo, just weeks bavuddewo ne beegabira akawumbi kalamba. Era bagambye kano ka bonasi ke twewadde kajja kuba nga katuyambako okusatisfyinga needs zaffe zitwetaaga naddala mu kudda mu kalulu ka 2026 tusobole okuba nga tukomawo mu paliamenti. Mu bano ba commissioners abeegabidde mwe muli Honorable Mathias Mpuuga eyaliko leader of opposition ng'akyali mu kibiina kya National Unity Platform nga tannaba kubanga akwatibwa ku nkoona nga tannaba kubanga yeegabira akasiimo. Jjukira ono era service awards zino ziyeegabira miliyoni 5 ze zaamuviirako okubanga ayawukana obanga akwatibwa ku nkoona okuva mu kibiina kye n'omukulembeze we mu kibiina kya National Unity Platform. Mulimu Honorable Afayokan Esther onaye y'omu ku beegabidde biliyoni 1 ng'akasiimo. Mulimu Honorable Prose Akampulira Mbabazi ono naye ekikutiya akitutte. Mulimu Honorable Solomon Seruwaji. Jjukira ono ye gye bwavaako mu mwaka oguwedde abantu mu constituency ye baakyankananako ne balya n'obuwuka nga baagala kubanga bamugumbula ne bamugamba omwaka ogujja togenda kubanga olabikako mu paliamenti era togenda kubanga otukooya. Wabula ye n'agamba abagenda mu maaso n'okuvuganya ekifo kye bagenda mu maaso n'okukumamu omuliro okusobola okulaba nga bateeka mu balonzi be omuliro okusobola nga bamufuukira akayinja mu ngatto. Naye era ku luno newankubadde embeera ezo zaaliwo nga service awards zizaamufuukira ekizibu, takomye ku ekyo, agenze mu maaso n'okwegabira omusimbi omulala Honorable Solomon Seruwaye. Ba criticism abagenda mu maaso n'okuticizinga ku nsonga zino nga bagamba payments zino eza funds eza public services zigenda mu maaso n'okuteekawo struggle forces naddala mu bannayuganda nga country ng'egenda mu maaso n'okunavigatinga development. Muli challenges ezigenda mu maaso nga ebizibu by'eggwanga tebinnakwatwako ng'era gavumenti etugamba nti eggwanga teriri mu ssente okusinziira ku mbalirira y'eggwanga. Kyokka tulaba nga ba commissioners bagenda mu maaso n'okwegabira omutitimbe gw'ensimbi ogusobola okubaako ne kye gukolera ku bannayuganda okulaba ng'embeera egenda mu maaso ne development n'enkulaakulana ssaako n'okutumbula economy y'eggwanga Uganda. Tetumanyi Mpuuga ne banne kikuno kye bagenda kugamba balonzi mu constituency zaabwe era ffe tulinze tulabe feedback nga weegenda okubeera. Newankubadde abalonzi mu constituency tebannavaayo kubeera nkubaako na kye boogera olw'ensonga ku kiri ekyaliwo omwaka oguwedde ekyokwegabira service awards ne kaakati kikyabaleebuukanya. Katulinde tulabe ekinaavaayo. Badde ku Yugi Updates TV kw'osinzira obba ng'otuuliza weewale kwekuumira ku mayengo gano. Mbakulisaayo nnyo obwakedde.